emusiri kikimala toyongera kulumba Brian White kuba amazima talina kye yakola. Ekisooka kye njagala mumanye Brian White temumumanyi. Era bonna abakunyumiza ebyo ebibuuzo nti Brian White talina ssente. Baba balina byabwe bibayisaawo. Abantu balina ssente oba tebalina, that's their personal business. Ndoza Brian White we yalinga akyali mu Uganda byonna bye yakola ebyokuyamba abantu. Yali tabikola bantu kumusiima. Yali abikola kubanga eggwanga lyalina obwetaavu mu kiseera ekyo. Ekyaddala kyo Brian White yayamba abantu bangi okuli abayimbi. Era ne stories zaabwe gye ziri bw'oba ozaagala osobola okugenda n'ozikola ki n'abantu ba bulijjo. So musiimako olw'ekyo Brian White nti yayamba abantu ki bangi. Alina n'abantu abayaaye be yayambanga n'aba rehabilitatinga. Naye ng'entalo zonna ezibeera mu ggwanga lino, kuba eggwanga lino lirina entalo, waliwo abaalaba emirimu gy'obubi be gitaasanyula. Ng'emirimu si mibi Brian White gye yali akola egy'okuyamba abantu, because ze nina testimonies ez'abantu Brian be yayamba ng'ate ssente empitirivu ate nga si za gavumenti. So mu Uganda muno mulina ekizibu mwogera ku bantu be mutamanyi. Kakati emusiri ki wabuuza Brian White ekibuuzo nti lwaki teyajja mu Uganda. Brian White abadde ayagala kukomawo mu Uganda naye ng'ayagala kutuukira Kololo gye yali ayitidde abantu be bajje bamwanirize. Ekyaddala ekifo kyali ayagala okukola kyali ky'amaanyi kubanga Brian White bwe yakomawo mu Uganda abantu bangi bajja kujja because abantu bakyalina obwetaavu bwa ssente. Ekonomi yaffe tekola bulungi ate nga alina history y'okuyamba abantu. So abantu bali bagenda kuba bangi. Poliisi nevayo nemugamba Brian White ekivulu kyoyagala okukola sina kivulu. Kyoyagala okukola Kololo kinene nnyo, tetulina money power. Kituufu kyo kyali kinene because ekitu nga kyabwereere ng'ate akirimu ye Brian White era abantu baba bajja kujja. Kati poliisi neyaseesinga negamba omwami Brian White tetujja kusobola, money power tuyina ntono, abantu ogenda kuyita bangi, Kololo munene, bajje bintu bya bwereere, olabe ebintu biba bya ssente era abantu ne bajja. So poliisi nemu advisinga ekwatagane naye baddemu bakola olunaku olulala. Ekyo kimu. Ekyokubiri lwaki Brian White teyasobola mu March gye yali ataddewo eyo date ey'omwezi guno because abanupu nga 8 baali balinayo okwekalakaasa. Zaali zitegeerekeka emusiriki. Ninga emusiriki totandika kulimba abantu nti bamulemesa. Ekyo si kituufu. Manyize mbeera ku internet kujjawo bulimba nga nkuwa facts. So ekyo emusiriki kitegeere. One, lwaki Brian White teyasobola kubeerawo concert ye gye yali ategese, yali ayisa abantu bangi. Ate Brian White alina abantu bangi. Era bwe wakomawo wano mu Uganda abantu bajja kujja. So nenga si kituufu nti poliisi yawa ensonga 2. One, abantu baali bangi, poliisi nga terina money power. Lwaki poliisi oluusi teba na money power? Ebintu bingi nnyo by'ebeeyina okukola. Era nawulira luli Minister wa Internal Affairs General Tafira agamba abapoliisi batono, mutwongere abapoliisi. Poliisi ya batono ate ekola emirimu mingi because poliisi eri ggwanga lyonna. So lwiki obwo bwabadde bulimba Brian White poliisi temugaanangako era temulemesangako. Actually Brian White ali mukwatagana ne poliisi bafune date endala. Era I think by the end of 2 weeks program ya Brian White egenda kuba efulumi. Osegira. So obwabadde bulimba. Ekyokubiri Rich kye nawuliddeko era obulimba bwe wabadde ogamba nabo kambujjewo nti parliament mbu yayita Brian White mbu yarepinga abawala. Actually emusiri kyotamanyi abawala baali basasule. Era abawala bavayo ne bagati waliwo ababasasula okukola ebyo. Okulimba limba ati Brian White yabarepinga.
actually abawala bali babira wa Brian White n'oyo secretary w'oyo Stella n'abawala abalala bewalaba ne wabaawo omuntu omwe yabagamba bafabricating a story against Brian White nga babawadde sente babasuubiza oba emmotoka. Yeah, they promised them money and cars. Okono n'erinnya lya Brian White. Naye emusiru kikyewelabidde nti abawala era bennyini baatuuka ababasuubiza ebintu tebabibawa. Abawala ne bavayo ne boogera amazima nti baali batusasudde busasuzi kono n'erinnya lya Brian White. Ninga ebya repu tebyali bituufu. Emusiru ki njagala ombuulire complainant musango gwa Brian White. Yani tewali complainant. Brian White byali byamawulire. Okay. There was no complainant ku police eri Brian White. But bakozesa mawulire nti Brian White yakutte abaana. But in actual sense, tewaliwo complainant, tewaliwo statement. Mbuli agenda ku police a complaining. Just bawa mawulire sente ne gatandika eyo story. N'abaana ne babaleeta ne batandika okuwa interviews. Bazadde baba abaana actually bavayo ne betondera Brian White. Kwa abaana babasuubiza sente tebazibawo. Mbu yabalwepinga kati eyo rape ebyo bya Brian White ebyo byowulire ebya rape. Ekigera tewaliwo complainant. Kubanga singa waliwo complainant Brian White yandifulumya eggwanga lino. Yali tayinza kuyita entebe. Bw'oba olina omusango mu Uganda tufuluma kisaawe. Kasita bateekamu erinnya lyo wali computer ya karedi. Tosobola. Kyobula abalina emisango tebayita ntebe. Oyinza okuyita emalaba. N'abalina asayiramu. Tasobola kuyita ku kisaawe. Kakati n'olwekyo nze nzijja kujjawo bulimba. Bulimba. Nze njagala nnyo mwogere ebintu nga temuwaayiriza bantu. Ate nga temuzanyira ku mannya g'abantu. Brian White ayinza okuba mubi gy'oli naye temukwata linnya lye kulisiiga nziro. Mwogere amazima. Kuba naawe emusiru kye kimanyi naawe olina interest gy'ovuga waliwo era eyakusasudde okola ebyo. Okitegeera naye nze njagala nnyo amazima. Kuba Brian White gwe njogerako mumanyi. So tewaliwo complainant against Brian White gwe njagala ompe. Ba complainant bali mawulire. Okitegeera kyobula Brian White era asobola okudda mu Uganda. Kuba tewaliwo complainant. Kakati bya complainant byali bya mawulire emusibiki. Parliament si police. Okitegeera police yevunaanyizibwa criminal ku bumenyi bw'amateeka side. Kakati gwe njagala ombuulire ku side report emusibiki wagirabako. Side yagamba tetulina ngeri gye tukwatamu Brian White. Kubanga tetulina complainant yajja anokola statement. Tebasobola kukwata nga teri akoze statement against you. Naye omuntu asobola okugenda mu mawulire nagatamale oli mubbi. Ninga actually talina statement ku police. Kati police tesobola era Saidi yagamba parliament namwe mwina police lwaki temumukwata. So zino zonna zaali political games against Brian White. Ezizo zikolebwa era ku bantu ab'enjawulo. Ka Brian White si ye yasooka. Abantu bangi nnyo baziba balwanisa including my father. Ne tatange ne bamulwanisa. Sege. So bino byabufuze musibiki. Kati woba obyogerako yogera facts. There was no complainant. The girls who were against Brian White, their parents and themselves came out and baga somebody told us to say that baba subiza sente n'amamotoka. Bulimba ky'obulala bwe nalabye ku Brian White emusiri kye babadde oyogera kwanze nze wano okutereeza bulimba. Brian White talina sente. Ekyo nakyo kya bulimba. Ekyo nakyo kya bulimba. Emusiri ki my brother kankubuulire. You cannot do a quarter of what Brian White did in this country. Tosobola kukola ko wadde half. And you know that. Era ne join abadde ku live you know that okimanyidde ddala. Mu bantu Brian White be yayamba mu ggwanga. Emusiru kitosobola kuyambako na babiri. Ebyo ebigozi bya Brian yalina sente oba talina sente. Kati buuza nze nalinda bye ku sente za Brian.
That's propaganda. Brian had money. Sent ensajja. Era Brian White said that ezimugwangako. That's a fact. Just yeugulamu buzi kudda ku drawing board. Ng'omuntu bw'ogamba kanzireyo ku drawing board, nsooke mbereke Dubai, ntambuze programu zange endala. Muntu ky'omusiru ayinza okusaasanya ssente bw'atyo nga talinaayo ndala. Brian is not part of that group. Is not part. Ati kakati era ne bw'ogamba nti ssente zaali za President 7 era kiba kitegeeza yali aziida. Omanyi kye nabalabako mu ggwanga lino mujajinga nnyo abantu be mutamanyi. Brian had the money, he still has the money. Era gwe mulinde bwadda. If government emwa green light to do his programs ngaze yali agala okukola one ez'okuyamba abavubuka, changing mindset, ne bamala bamukkiriza, he will still help people. Just because abantu nti mwe mupimira abantu mwagala omuntu abeeraawo bw'atyo, entalo bwe zajjamu ez'okulwanisa Brian White, the best thing Brian could do was to first leave the country. Go muti yenna omugezi. But leaving Uganda didn't mean that Brian tachi alina sente. Nzo yo propaganda wa Brian obutaba na sente waliwo abamutambuza ambamanyi. Nange bali bazeeko ne bapa sente vume Brian White. Project y'okuvuma Brian waliwo abalwanisa Brian White aleme kudda. They are there and they are big people by the way. Abatamwagalirako ddala alinnye wano. Banji akatugambe emusirichi tokubirako Brian White esimu. Wali yagala kukyaza Brian White ku page yo. Nze by the way nze juniors njagala nnyo omuntu w'amayogeza amazima. Emusirichi alina buyinyi nnugu ku musajja. The fact is emusirichi nabadde jjo ku live ye era obwedda munda banga nseka. Kana nonyeze engeri nanonyeza kyemba ngamba emusirichi ne kimbula. Because first of all emusirichi yanonyako Brian White. Era namusisinkana ne banyumya. Nga emusirichi ayagala kubeera mwogezi wa Brian White. Ne Brian White omulimu yali yagwadda penge. Brian azakolagana ne penge banga deni. Era emusirichi n'anoonya Brian White. Kati obusungu bwonna emusirichi kwabujja. Brian White gana mu interview ku page ye. Nagende wa penge kyobulanga emusirichi yabadde alina okujja asange Brian White wa penge bukyali bintu byampalana. Ningira waliwo emizannyo egikola ki ekizannyibwa twaze nkimanyi. There people okuva Brian White yakuba programu ye okudda waliwo abagirwanisa naye nga tebamulwanisa ati talina ssente okisegeera era ne weyandibadde nga taziina era ne bw'aba nazo. People live their lives the way they want. Simu ababawo ebyokola tikakati oyo musajja oyo yaggwamu ne bw'aba yaggwamu okuggwamu sente zijja ne ziddayo okuggwamu nti mbu omuntu ono talina ssente kati gwe yagala amale kuziteeka wali ensi yonna ezirabe kisegeera. So mulekere abantu obulamu bwabwe temuyingirira mu bulamu bw'abantu ninga bwe obulimba obutambuzibwa ku Brian White ebibuzo bisatu bye ansalinze kasubire abategeera bategedde kisegeera. Ekisooka Brian White rapinganga ku muntu because there was no complainant anywhere. Ekyokubiri obulimba nti Brian White mbutayina sente nze manya abantu bangi nnyo Brian White be yayamba and they can give testimonies okuva ku bayimbi okudda ku bantu ba bulijjo and emusirichi cannot do a quarter of what Brian White did in this country. Abantu abakoze ebirungi mulekebe bakoledde ebirungi babasiime. Ekyokusatu Brian White tebamugaanangako kudda Uganda. Just police yamugamba bugambi nti ekivulu kyayagala otegeke kololo kinene kyetaaga money power. In fact kyetaaga na military kikuuma. Because if Brian White ku brand gyayina kwembeera economy gyerimu ne political gundi situation zetulimu, it will need money power to guard that kololo concert Brian White gyayagala okukola. Many people are going to come. When abantu bajja ola abantu bakunganira ku batalina ssente. What about Brian White? So ebyo byokuvuma Brian White waliwo abasasula. Of course there are people who are paid. Naffe batutookererako dda akasajja mu kavume akasajja kafere. No.
me I am a man of truth nze nyimirira ku mazima nze Junior obo yagala kunchi awancha ayira ku mazima Brian has money naye engeri gy'azikozesaamu it's up to him yamanyi engeri gy'akola ki gy'agikozesaamu. Second, the relationship ya Brian White ne president sigimanyi, but what I know, Brian was so close to the president, was very close. Musajja amukubiranga direct. Kizima mwogera bye mutamanyi nze ndabye abantu abayina obuyinza wano. Brian White yakubiranga omunene direct nga talina gyayita. Kati wena luyale mumuzala wa mbewunya bwewunya ningaba kati bano segera. So it is just hearsay, but MC Richie can't break out of what Brian White has done, and that is a fact. Osobola kibelieving, osobola kigana. MC Richie tasobola kubeza una bantu basatu mu Uganda. Oyo Brian White yatuuka ekiseera nga wali mu kinyusu wennyini mu ghetto mwali, but because of internal fighting, political games zetuzanya, ebyobufuzi byo bizanyibwa wano zisigira ne basiga abantu enziro kwa parliament side. Parliament enonyereza atya ku criminality kwa side ya bagati fete tusobola mukwata kwate wali cooperate that parliament ina police lwakite ya mukwata Brian White afuluma atya na ite entebe abala benyini be ya raping abava ne bagamba nti batusasula tuogere ebyo. So see also Brian White to go through that media propaganda mbukati ba discrediting enta innocent omusajja innocent eze. Brian has money, just why is simple. Abantu engeri je bamutunulya mbalaba is a joker. The guy has money. Tezali za government centers of Brian. That's also a lie. In fact, Brian White abanja government to your information. That's why in the tree ebitu ya because you don't know. Tezali za president, Tezali za government. It was his own money. Actually katika nkwene story muganda wa Brian yoyo mu Italy yajja nasinkana ko munene, because they couldn't believe his story. Bambuza sete wazijja wa Brian White. He had to call his sister to come in Uganda to meet the big man, and that's when he got that trust. But the guy had the money. Echakuya Brian White byabufuzi. They couldn't allow him to do so, to be the center. Kwa chayagaza nnyo government. Brian White lwaki government yali mwagala yakozesanga zize. Kati bano abali bajja sente eri omukulu yatandika babuuza lwaki Brian White abikolanga simuwa. Ekyo kyamuviirako obuzibu. Bali tebakyabawa. Kati ate yenga akozesa zize. Kati wobo yagala ofiire mu government banga gwateekamu kubanga bali balina okukubako enjawulo. Goza lwaki akaluka President Museveni akasembyo kabadde scientific abantu baavu ba mobilizer. Seti zino okuva mu government abantu bakubeka enjawulo kati gwe zigani. Chuvulanga problems are supposed to be there because there are people who are benefiting from problems. Abantu abamu abali mu government tebagala bizibu bigwe. Kwa bali ya kubizibu. People are eating in confusion. Kati Brian White bandi museno kumutta. Kubanga you want to solve a problem, them themselves want the problem to be there. Kati ngalwachi tebattagwe. Era yawona nadduka. Let him first be there. Era ze chitu chokache advising Brian White, when you come back, be mindful of the political environment we are operating in. Wobo Brian White ugenda kuyamba abantu bayizolozo kola mobilization, because now we are in succession politics. General Muzi is the yagendo kuddako okufuga Uganda. There are even people in government who doesn't like him. Ekyo nakyo ino okubeera mindful. Brian White nkubuulira tuli mu lutalo. Oyinza okudda wano ng'oyagala kuyamba abantu nga bwe wakolanga okuŋŋaanya abantu, but you will become a threat, because the problem of this country, you can't toyinza kubeera nga toyina side. You have to choose a side. You can't be neutral when the dragons are fighting. You can't be neutral. That is a mnange. Kati Brian White ingodano mu Uganda with all that money you want to bring to help people. People ask
What is your intention? And that's where the problem will come from. So you have to choose a side. You are either with JNMK or you are with other camps. Brian White kusanga. Until for you want to do things privately. As you Brian White Foundations, oyamba bayimbi, oyambe banaba geto be wali oyamba because you changed a lot. Waluna abali bayine mundu be watuyambako. He did a lot of work, Brian White, that I can't mention here because I'm not allowed to do so. Emilimo ja Brian White sagala kujogerako because jeko atakubane ne banji and I will become a bad person to them. Bangai Julia Racho yogera nyebi into ebi. But nzize wano kutereza bulimba. So MC Rich bobo sasa nyo bulimba ku Brian White. At least there are 3 things between okukanya ko Richie. No rape case for Brian. It was just political games. The complainants valinga mawulire because there are people who paid those media institutions. Okusiga Brian White akasa. But go to the police, genda kusaidi, ask them who was the complainant. Akulage statement here. That's 1. 2, Brian White has his own money. Aina sente ze irachi azina. Just because he went back to the drawing board. Ina Brian White just yasirika mune page. Ate Brian che yakola kitufu. Nze ne unyaba advisor. Brian White ainaba advisor. Why? Yasirisa pages zonna for 2 years. Ngata ina kyagamba bantu. Because there is a time in life when you are supposed to keep quiet. Nafe batulwanisa sep. If they can fight me. Segir. If they can fight me, Junior. So, Mr. Chomfura Banga, if you want to come here and help people, be mindful about the political environment. Ninga Brian White yakole ebintu bingi wano. People have testimonies. Yaliko kuspaka TV ya unagabo bukaddo busoba mabibiri. People got money. Zinalaba kusente mmwe. So kakati omuntu kubanga ali Dubai teri yagoba Brian White wano. Era teri asobola mugoba because he's a Ugandan. He's a Ugandan just like you. Mekati bano balwichi waliwo ababasasula nebogera obulimba ateze sagala. I don't want nze sikyagala konoona manya g'abantu. You can hate me kumazima manyi kati abamu munyize because obadde oyagala nzijano ngambe Brian White talina sente. Nze nkubuulira facts. Brian White mubi ebyo tebikyatwala ggwanga mu maaso. Nze manyi obusungu emusiru kikwabujja ku Brian White gayya mu my interview nebo emusiru kyasekadako Brian White. They talked nga emusiru kyagala kola na Brian White mbu abeera ambassador wa Brian White Foundation. The guy refused. Kachuvura nze nadde ku program y'emusiru kinga mutunuulidde naye nga nseka because I know the truth. And Brian White, let me tell you, nange let me advise you, Brian. Brian, oli musajja mugagga. You have done a lot. Don't ever go back ku bulayivu obwo bw'ekisiru Brian White. You have never seen my brother harm on these lives. Tosanga ngako sudiru nti aliwa penge penge. Start living like omugagga wabeera. Brian, you have nothing to prove to people. You did this thing for 4 years. For money to money. You don't have to prove to people who you are. The fact is you have your money. Oba bagamba oli mufere, baba taliba fere, let them do what they want. Ne ensobi gye wakola genda ku live ya penge penge. That should be the last time Brian White you are doing those lives. Kati Brian White bakola batyango yomba ne Musirich. If mitamale I cannot shout with them Musirich. Because the bibozi byange nga nyeze ku live ye Musirich bibera bya kunyumya bunyumya. Because me and him we don't have money. Our job is to gossip. I was so disappointed to see a man like you, SFC, to see Brian White, SFC, Special Force Yegwanga, umusajja yali close to the president. Kati ngoyogera ne Musirich, kati Rich omugambe chikuntegeera ye. Musirich, really omugambe chi? Izi waliwo abantu bestasobola kuddawo mbumpaka nawe. Brian White live ya penge penge wandigivuddeko wabuziza Rich ekibuuzo ozeto tamidde awe wandikomye. You would have excused yourself. Okisegeera wamma. Ne Brian White, you talked to the president direct. Not once, not twice. Ngobeera munyonyo.
Ngoina sinti ngusitu zina tenga zizo kati oproving echi e Dubai joli tobona mani in 2 weeks police is going to give you a program which you are going to follow ojo wano yambeka abantu boyamba Brian yayamba abayimbi era abayimbi tebamwekweke they are top many musicians abayinza okuwa testimonies people abantu bakola ebirungi tubasiime kati ye musibi kitasobola biraba nibuna mugamba nti nze musibi kinakomebwa KSF sitakimanyi he doesn't know it and don't blame him bambi tabimanyi yaloza byangu to meet a president of a country to meet any president of a country do you know what it means na ku interesting with such responsibility kati na president naye wabeereyo ne bamuleetera nti Brian White ali ku live ne penga gwamu amaanya gala musajja wange act rich abagaga balina traits zaabwe don't prove to anybody you are far Brian White you are far bigger than what you think you have money at a young age kati Brian White inacho tamanyi ku gwanga lino nze bwe nkukubira tunyumya ebintu bingi deep politics deep politics Brian White wabeera mu politics oli mwennyini amalayo ng'oli n'abanene abamalayo mu ggwanga lino kati musirwiki ayina n'abanene baafa ajja kufa nga tabalabye kati omubuulire ki era nakulabye ku live ya penge nga you are confused onoonya kyoyogera tokira because you were at a wrong place Brian White you wouldn't have been there in the first place ku live ya penge entandalo kati Brian White obeera ku ntandalo ebyo birekere fe ebyo birekere ba Godfather Brian White ebyo byalumbuye kati yango okusanga ham ngali ku ntandalo if I ever see my brother Ham ngali ku ntandale wa penge I collapse nzirika manya there is something wrong so nolwecho Uncle Brian White we know what you can do bye wakola wano mugwanga Brian White you are part of the few people who did a lot for people waina sente zayamba bantu Brian White tewagenda mu mabala kuzinwa mu mwingi and the people you help tebera biranga even naba abawala abali bagala okutanishinga erinnya lyo they apologize to you and they find the space to forgive them that's my humble prayer Brian White whatever you went through you were not bad it's just the system our system has bad elements and the big man knows you think the president doesn't know the truth that my father is right amajaga tukuma gakola wochi even leader yenamanya system brand ye yakuba it's not government individuals because one you are a threat to them you are a younger man you have money you have got trust of the president what do you expect kazi choburanga Brian White I look at you ningamba you survived so obobulimba that's a lie so MC Richie nze tamale njogera mazima tegera so but all in all ebyo tebikyatwala kati gwanga maaso kitegera and MC Richie stop immediately ebyo kati biveeko omusajja obo yagala kolagana naye gena mu inbox mugaye nti Uncle Brian njagala kolagana nawe naye omuntu wakunyima sente ate n'omufuula emboozi that's a bad character by the way yanze nabadde ku live yo nga njagala bigamba but I did get time because you were high and I understand you Rich when you get pissed nze MC Rich mumanyi Rich anyiga mangu is a reactor is not a judge kati ze Rich manye kyamunyiza Brian White mu my interview kwogera ebyo byonna ebigambo but I know there is space MC Rich and Brian White you can still work together because the fact is Brian has money Rich doesn't have that's a fact echo kituufu anze Rich mukwano gayo na echo kituufu era Rich akikiriza nabadde ku live ye era yakikiriza agamba omusajja alina sente naye ayagala kwefuula simolo godi tayagala mubuuza bibuuzo ekyanyizize MC Rich Brian White utadda mu bibuuzo ne Brian White simunenya because yabadde kulongo program kati ye Brian White ebitu yabadde ayogera bibadde
bya nze nga mbitegeera nenga mutemujja bitegeera ka Brian White kimwe bibiri ajja kugamba nakwata dola meka ne kati gwe tubitegeera so kati Brian White tegeera nti oyina kwogera na mainstream media